Abakiise mu kikolwa ng'olukulu abatali bamu beeyunze ku bannaddiini okusaba omukulembeze w'eggwanga okuggulawo amasinzizo. Okusinziira ku musumba Abed Bwanika, amasinzizo okusigala nga magale tekiba kya bwenkanya ng'ate ebifo ebirala byo biggule. Muggulewo amasinzizo, bannayuganda baddeyo basabe. Ensi yateekebwa ku musingi ogutya Katonda. Muggulawo mutya malls, ne muggulawo amaduuka, ne muggulawo taxi, ne mugamba nti ate amasinzizo gaggalibwe mbwe ennaku 6. Mwateeseza ne covid nti ennaku 6 agenda kuba aweddewo. Mulyoke muggule, mulyoke mugende nti amasinzizo muna gaggula mu nnaku 6. Ono era agamba nti amasinzizo gasobola okugoberera ebiteekebwawo mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 mu mbeera y'emu yeewuunyiza ne bannassaayansi abawabula omukulembeze w'eggwanga ku nsonga zino. Nti abantu temwagala basabe, mwataddeko obuwaayiro obutalina na ssaayansi we mubujja. Ne mugamba mu masinzizo covid mwasinga okukwatira abantu. Mwakoze research luddawa. Tusaba gavumenti eggulewo amasinzizo bunnambiro. Bannayuganda baagala kusaba mutonzi waabwe. Bannayuganda baagala kansolinga okuva mu bakulembeze b'enzikiriza. Be baba beezaawo babeera n'ebizibu byabwe bye batasobola babuulira mu aba gavumenti. Omubaka Lulme Bayiga naye yeeyunze ku musumba Abed Bwanika okusaba amasinzizo okuggulwawo era n'alaga nga bwe gasobola okugoberera ebiragiro singa gaba gaweereddwa olukisa. Ekyamazima kiri bwe kiti amakanisa n'amakereziya n'emizikiti gye nkyaliddeko SOPs kye bayita SOPs ezo guidelines emitendera egyo egyanaaba mu ngalo kozesa sanitizer weewa amabanga babigoberera bulungi okusinga abantu abalala bonna. Okujjako ng'omukulembeze w'eggwanga tagenda mu masinzizo gano naye ffe abagendayo tubirabyeko. Okujjako nga n'abo abamuwa amagezi tebettanira masinzizo gano naye babuuze ku ffe abagendako mu masinzizo gano. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.